Wakati ng'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International eteekateeka olukungaana lw'enjiri mu kibuga Mbalala ku Kacheeka Stadium olw'okutaano lwa ssabbiiti eno gye tugenda okutandika olunaku olw'enkya. Omusumba Aloysius Bugingo olunaku olwaleero avuddeyo ng'asinziira mu kusaba okubaddeyo ku kkanisa eno wali mu Makerere konna alaga nti abantu bajjumbidde okudduukirira omulango ogw'okutambuza enjiri era nga mu basobodde okuvaayo ku 10 olwetaagibwa abantu 799 basobodde okuleeta obukadde ebule ennaku nnya okutuuka ku kusaba essaawa 24 okutegekeddwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries International mu kibuga Mbalala mu bugwanjuba obw'eggwanga ku Lwokutaano nga 24 John. Leero mu kusaba okwa buli Sande ku kkanisa eno esangibwa Makerere Kikoni, omusumba Aloysius Bugingo alangiridde abeesowoddeyo okuwagira enjiri. Abeewandisiza ku kampeni y'abantu 1000 abakonfaminze bali abantu 799. Abantu 799 balinganga boolaba abayigirizwa nti Yesu yatambulanga n'abayigirizwa abo beekomitinze tutambule nabo mu njiri. Abamu bali wano, abalala bali mitala w'amayanja. Omusumba Bugingo ategeezezza nti ku 1000 beyeetaaga yakafuna ku 799 abavuddeyo n'obukadde 673 nga bazze ku Salt Media ne ku Canaan Land. Church administrator ne tiimu ye bali savings obukadde 5 n'emitwalo 16. Eyo banjawulo y'amaanyi mu nkuŋŋaana ze tugendamu. Abagenze ku Salt Media ne balaba omwana omuwala Gillian ate ne babirye Mrs. Chiria, abo bataddeyo $7 n'emitwalo 7. Abazimpeereza nga bali mitala w'amayanja abazimpadde ku simu era kwe bali kati abo bakampeereza $10,000,000. Toto ze twakakuŋŋaanyaawo zituyambe ku lukuŋŋaana lw'Embalala nga tetubaze ziri ezikyabanjibwa abantu 268 bemanyi nti bagenda zireeta mu nnaku 2-3 zigweyo. Abatuwadde zonna mamu kati ziri $6,700,000 n'emitwalo 23. Kati bw'oba oyagala okwewandiisa ku bantu 1000 kitegeeza tubulayo abantu 201. Munnabuddu Bugingo asiimye abavuddeyo okuwagira enjiri ya Mukama etambuzibwe okwetooloola ensi. Omwaka nga tegunnaba kugwako abantu 799 n'abaana ababeega sekondoza tunabatuweza 1000 oba tunabatuweza 2000 sijja batwala ku hoteeri nja batwala mu maka gange mujaawo. Tujja kuŋŋaanira ewange ng'omwaka guno tegunnagwako katumala okuva ebusoga tujja kulaba wakati awo bwe tutakuŋŋaane nga Independence Night tennaba tujja kuŋŋaana nga Independence Night ewedde bonna abali babeewandiisiza ejja kuba mbaga ewange. Abagenda okujja Embalala ku kisaawe ekya Kacheeka mu kusaba kuno abasabidde batambule bulungi nga bwe yabatambuza mu lukuŋŋaana lw'e Fort Portal omwezi oguwedde. Sande nga 27 tujja oba tuli wano. Sande nga 26 brother. Sande nga 26 tujja oba tuli wano nga tujjaguza nga tucelebratinga. Ne ku mulundi guno abakkiriza bonna bakusiigibwa amafuta abatasobole kutuukayo bakubifuna ku mikutu gya Salt Media gyonna okusinziira ku Munnabuddu Bugingo. Abanaaba basigadde mu Kampala abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwenna mugenda kubeera ku Salt FM zonna ne ku Salt Television ne ku Salt Media app ku YouTube ne Facebook wonna buli mukutu Mukama gwatuwadde gugenda kukola bwakabaka bwa Katonda bye bwagala for 24 hours. Osobolera ddala okwetaba mu lukuŋŋaana lw'Embalala ng'oli Canada. Osobolera ddala okwetaba mu lukuŋŋaana lw'Embalala ng'oli mu America. Waliwo abazedda nyina abakyala bemanyi be bazaaleyo Embalala n'abaami bavudde abamu Sweden batuuse dda ekyabaleese baagala saala eyo y'oku ttaka ettukuvu ery'e Kanani
okusaba gye kuli okuva n'enkya okutuukira ddala ku lunaku olwokuna. Nkyawa ku Canaanland mu wiiki gye tutandika zigenda kubeerawo ku Monday, ku Tuesday, ku Wednesday ne ku Thursday. Asiimye ababadde balina emikolo mu kisaawe ekyakaceeka Embarara abagisazizaamu baweekyanya ekigambo kya Katonda. Abakulembeze bonna abaliyo aba disitulikiti abaaki olwaffe babadde baluziiza ku bbali era nga tulina okugumiikiriza. Tiimu eri neetula neega nti bwe babanga ababuulizi b'enjiri balimu nga 24 obudde tibutumala ffe okweteekateeka. Katonda akole, ffe tuli babuulira ennaku endala ze tuliddamu ne tutegeka mu Kaceeka Stadium. Tiimu chairman n'abalala bonna Mukama abatuweera omukisa. Mwebale abantu abategekera MK Muhoozi Kaine Rugaba abamutegekera ebintu bye byonna. Mwebale okutya Katonda. Bya Owara Gabdiel, Soroti TV, Omunyo.